owai olwatuuka Abooluganda ng'otulabira kati obeera otodde kandi shop nga toze na kandi ndibadde manyi tuze kola interview party 2 naye ogamba otya Feffe? Ndi wano Evelyn, ogamba otya mukwano? Ndi bulungi. Yamaani. Mukulu mukiiza. Franka mukiiza. Lyerinnya ly'ettuufu. Bakuzaala wa Feffe? Panzala Mulago Hospital nga nedda sigambye eddwaliro. Mukyalo ovaako kati nze nva mbalala kakoba kati govaawa. Mukyalo ndowooza ndi nnyo wa site. Naye nga ndi kasajja kafumbira ak'ekisolo ne Ruhama eyo. Ekisolo musinga kulya mmere ki? Ekisolo anti nga bwe nkugambye era ndi nnyo w'essite naye ngeri kyebaliwo nenja akwetera bummonde kuba abantu b'ekisolo eyo muli ba bummonde olimba tulinga mmwe abeekabaala abakiga Musazeeko kigambo. Kwagaliza bwagaliza ndowooza. Onjagaliza kubeera naye tejejeja wange munnange may also rest in peace yali mukyala mu Kiga. Era nange naye gye gwolaba era ndimu olukigakiga. Sirinzeka. Obumonde bubeera. Bubira ddala eyo. Well, oli bulungi? Ndi bulungi mukwano. Wakedde kulya ki leero? Omanyi abayimbi batuga temulya. Wakedde kulya ki leero? Leero nakedde ku sausage na mugaati. Ku ssaawa mmeka? Ssaawa nga nnya. Wayiddeko ku mmere nga local food. Ogirya emirundi emeka mu lunaku? Si buli lunaku naye njirya. Lwaki si buli biki by'osinga okulya buli kanako? Ndi nnyo ndowooza ku breakfast awo nga nakazuukuka. Gy'osinga okwettanira. Era kale sirya nnyo naye mbeera ndya buli kaseera. Okitegeera. Do you work out? Ogendako mu gym oba ogendako awo n'okolako ku zi physical zi road work? Bwe biba bimbizeeko. Bya mood si bya buli kanako timetable yeefaanana etya Feffe nga temuli mu studio? Timetable yeefaanana etya? Timetable yange nga temuli mu studio. Nkeera kusaba. Kugeeyiwako. Nensooka nenzira mu ddiiro awo. Mala nnyo obudde mu ddiiro awo ku makyanga nakazuukuka n'essimu yange. Ojja soobera ku ssimu yange? Awo anti kuba kubigatta olunaku luba lutandise. Si kyokola buli kanaku ekyokwejalabya mu kyandigambe ekya lakizale kyotasobola kubeerawo nga tekiriiwo? Ekya lakizale? Nogamba kino ekintu kintwalira ssente kyakwejalabya kyamasanyusanyu naye baneewe bakijjawo nja kufa. Ndowooza kwagala kubeera n'abakyali. Oyagala nnyo okubeera ne bakyalibo? Njagala okubeera n'abantu kati maliriza nnyina okusipendinga ffenna okunyumirwa kyekimu. Wamma osobola okunyumirwa kyekimu. Njagala kubuuza, how well do you know yourself? Nyina ebintu bye ngenda okubuuza. Olina ba subscribers bameka ku YouTube? Oh my God. Ni subscribers bw'oba bamanyi Feffe nyinamu ekyetaano. Nateekamu eddikini mu mmotoka leero. Olimba. Tewaba akugamba how many subscribers do you have? I think I'm 110. Nkuwadde one last chance. Nkuwadde one last chance. Olimba. Nkuwadde one last chance. Olimba. Oli mu 100 naye si ezo z'oyogedde. Nimba. Olimba. Tomanyi ba subscribers bo? Balina akaweza emitwalo 10 nga mpezeza 11. Noyingirako? Kati ndowooza mulimu ezigwamu awo 11 n'ezigwamu. Ziri 12. Olina ba followers bameka ku Instagram? 500 something. Ku Instagram? Tomanyi bameka? Sisobola gamba mukujjukira buli kaseera era wabeera wakwegaseeko. Tofaayo nnyo kubikeberako? Nkeberanga nyina nga bw'ogamba mbu oba annual thing n'ogamba kati tuwezezza bameka nga annual goal yammwe gye muba muyina naye nga mbasikebera buli kaseera. Mmere kijjo olina omuntu gw'ogulako emmere awo ku kyalo? Nga si bino byagenda mu Smiles restaurant kwejalabya biki? Olina naaki ku kyalo gw'ogulako emmere? Naye si naaki era. Mama naaki? Si mama naaki mbu bizinesi ya mama naaki naye waliwo restaurant efumba obulungi gye mpagira. Gy'owagira? Eri awo ku kyalo. Brand ambassador. Top! Naye bw'otusazaako ekigambo Feffe banaye nga twayogera. Feffe kambuuze, do you have a best friend? Do I have a best friend? No. Tolina bestie? Walina interview gye nali mululi omuntu n'agamba mbu bwe yali akyali bestie wo naye ngamba temukyali ba bestie. Tokyalinayo bestie? Ne mu interview wangamba nti oli bestie. Gwe wangamba mu interview? Oyo ye bestie buli omu asobola okuba bestie. Being a best friend ate kirala. Anti kati nange neegomba nnyo mpa ku past papers njagala nnyo obulamu bene best friend wange nga tuwininga fembi kwegamba business wise tubeera fembi kasoko mpeko ku past papers ezo nsomemu nange ne best friend wange win success tubeerekeyo tuwininge tufune ku endorsement
funayo omuntu omwesibeko ebisigadde bikwase Katonda nga mukazi nga musajja nga mukazi oba nga musajja kinakyo yagala Ngofunayo gwe wesibeko Katonda ebirala ajja bitamuzi. When was the last time you went to see your mom? When was the last time I went to see my mom? I think 1 week back. Bogenda mama omutwalira ki? Mama wange asosola nnyo ebintu. Kati omwabwise ne yeegulira. Mutwalira era bifruits biki ebyo bwe bityo naye nga yeeronda nnyo. So bogendako mama omukyalira ogendako ku kyalo n'obuuzaako ku bantu oba just okoma bukomyawo mu nnyumba. Abaliwo mbaboozi. Wataliwo tebagwira muti. Nga bweyogedde mbasobola tetandika jjukira era ne maama oba olwaddewo okumulaba biki ererere. Kati mba munyime mboozi nga ki? Gwe ne mami. Njagala muzzukulu. Kati okikoleddewo ki ekyo? Do you have plans? Oba tukuyambeko ffe mikwano gyo. Wangi kalooba ogenda kunnyamba otya Eve. Kati mba ngenda kola lisiti kugambe Feffe nno kuba n'abantu mikwano gyange gye nnina. Kusinza oyagala mwana nga mugezi nnyo. Oyagala mwana nga just a little talented. Ku kyenoonya Evelyn tolina wennyambira. Gwe gy'omumanya. Jonna mikwano gye gikwetoolodde bambi mbadde nsaba. Wini success wote omuvudde. Kubanga wini success mikwano gwange yasookera wano bwati. Already ali successful kati. Okola emirimu ewaka wegololera engoye. Ya engoye negololera. Ni muki gy'okola ewaka. Kuba abantu abayimbi temukola. Mwina abakolera emirimu. Era okola emirimu gino egitandikirwako egijonga gwe egikwetaagisa. Nze bale segololera. Olimba. Nange era sigolola mugugu gwa ngoye mbugu ate omugugu gw'engoye. Like I'm running oba sinaawo zingolole. Oluusi wabeerawo n'alina bigololo. Ekitegeero yaman nga yakulabirawo ng'okutandisa okwetegeka n'agamba ogenda kwambala kinkagolole nga mukazi buuza Shabadu what I'm gonna do. Waliwo music oba trends ezizze music industry nti waliwo ekidongo ekimu ekisinga okutambula ennaku zino. Are you this kind of a person ajja okuva mu style yo following eno trend simply because oyagala ku trendinga oba oyagala kugenda nakiriko oba ogenda sigala ku Feffe Bussi gwe tumanyi origin? Sikitwala mbu nga kubuukira trend ne nange nnyina ebinyumira. Nsobola owulira ekintu nekikola ki nekinnyumira ne ngamba I want to do something like what? Like that. Yeah, that can happen. Anti waliwo no music abantu balina okugamba munatambulira nnyo ku TikTok. Era nga abayimbi abamu bavudde nnyo mu style zaabwe ne bagendamu eyo style lwakuba nti kyekiriko. Kati bambuuza kati gwe Feffe osobola okuva mu style yo n'okola eyo style. Kye nayiga ku music kano kenkuzeemu kano. Like I don't want anyone to limit me. I don't want anyone to limit someone. Oyagala kukola ky'oyagala. Yeah, like music is art. Ate mu art bagamba even a mistake oyinza okukola mistake neefuuka ki? Neefuuka nga kyakabi mu art oba bakyogera batya. Kati art wa music. Muyinza okubaka engoma y'akadongo kamu. Like just imagine City Alos went global. Just imagine. Okitegeera kyokka abalala beeyimbya ebiri serious nga bete bigenze na global. Well, waliwo ebintu nga types z'amapiano ago gokimanyi ogawuliddeko. Wakoze olimba amapiano kiriko nnyo ne baproducer bange. Oyagala kukola y'amapiano? Njagala kukolayo mapiano era essaawa yonna mugenda kuba mugawulira amapiano mu rap. Njukira amapiano just amapiano ekisinga ku kidongo kati ebigambo weetaaga ndowooza bigambo bitono. Abantu balinamu n'amazina. Amazina buli omu muzinyi muzina. So okolere mukano. Nze okuzigenda nange kasonda. Omanyi kaliwo amazina ki gomanyi amapiano Feffe? Neto vayo nja kuyigiza kukola luyimba lufulume tujja kukolayo ka dance. Wala abantu abadde bagamba muno omuletanya abayimbi abasimanga abayimbi ba international artists okujja mu Uganda wano. Abayimbi abasinga bagamba muno kibanyigiriza bo nga bo nti no tebabafaako bafa ku booking abayimbi ba wabweru gwe ng'omuyimbi. Do you think it affects you in any way?
kinengeri kikosaamu nti no balese Diamond Platinum kati mune Feffe Bussi agenda afuna kyakulya oba ka Diamond Platinum azze kigenda kukosa tukyagwe nga Feffe tolanga sente zo ziba zigenda kubanga mune abawagizi babandize ne bakuwagira tebagenze wa Diamond naye kati nganze bwentuniranga Diamond kasajja kakola nnyo akola nnyo ateekamu effort mpozi bwe baba bamuleeta gamba babeeko bye bamugattirako aveewo ng'alina kyaleseewa newaka oba akozeeyo kolabo oba akozeeyo kintu ki naye nga kirina effect gye kirekawa ne kireka wano okusinga okujja na performing abu performance na maana agenda anti kati Tanzania baina bweteka nti no bwe nga baina omuyimbi obwe katugambe Feffe Bussi aina show ku jahazi kati gwe Diamond ne bojja tebakukiriza kuteekayo ekivulu kubanga omuntu waabwe aina ekivulu kati gwe do you think tulina okubeera neyo lower no mu Uganda nti kati Feffe waba aina ekivulu bwemanga mulese ba Diamond oba abantu abawabwe tebabayo na kivulu mpaka agecha Feffe kiwedde ekyo nandi kiwagidde mbu tebyandinyumye nga waliyo ebivulu bingi olunaku ki mu okusobozesa buli omu akoze eki ategese okufuna so nkirabamu eyo perspective ne bwe kitaba ku international artist era siwagira na local artist kwetekako ki kwetekako show kuba muba mu dividinzemu abantu olumu okitegera wali anti abantu baluga simanga class emu smile does not over her audience is not my audience ya waliwo ezimu nga tebikwatagana kati nze waliwo kati ku kamiliyoni wadoge nyamala ina kwekola nja ku kamiliyoni ne fiki famike kati aho bikwatagana nze ndaba bikwatagana wale badaga msimanga kamiliyoni mulala ne fiki mulala bikwataganamu okubeera endongo yoli ezina neyo nekola ki ezina kati waliwo okutegeka nga endongo yono yakusinza eyono endongo yakukola ki yakuzina awo embambya kati wali batubuza interview part toji later disimara lwaki mugisabanze uno omuntu komulina okubanga mubuuza buli omu ne ku radio bali bambuuza interview yaddi party tutufumba bannange nga bwe batatupapya mu party one wano tebatupapya tubatuwa obudde tubafumbira ebisinga otambulire ku pesi yaman naye nga tubafumbira ebisinga era bijja FBM olinayo omuyimbi omulala okujjako gwe toyagala kuba na muyimbi mulala saagala kupapa kwanawunsinga abantu mbona alimuki naye ngwe nabo yambayambako nyinayo benyambayambako nyinayo n'omwana inshallah Uganda jamuulirako bannange Uganda n'ensi yonna bayimbi ki ennaku zino boolaba bavuddeyo nga wabalaba edda nga bahasilinga naye kati you're happy for them obakubira engalo naye ngedda wabalabanga nga batoba naye kati ensi yakabawuliriza ssaawa zino kapeke kyali naye gwe naye kapeke mulabika okubanga muli bamikwano kuba vibes zammwe zikwatagana kakapeke ako kale si mukadde bwato byombu mukadde naye kalabeeko ku haso mwana muto alabeeko ku haso kanti awanyanga nnyo ewangaawo ngajja bambi ngayagala ku recording ayingira takonkonako tomugobanga ko tomugambangayo kigambo n'omubogolera otuka nga oyagala mugoba naye nga ye kapeke ng'olaba kati kapeke ogoba waki omuntu wabanga wakuwa ennyumba nene nnyo Feffe nakugamba nkwadde n'ennyumba naye saagala ku bantu bo bano bajjamalu botambula nabo sijuwi bani ngayagala gwe weka Feffe maybe ne mukyala osobola okukkiriza kulwaki omuntu akuzimbidde ennyumba uptown nagamba naye on condition tojja n'abantu baabo sinatuuka mu energy wa retirement anti ayagala olutalinga okuva ku music just ayagala abantu abo botambula nabo kugamba nga tayagala bantu bo botambula nabo nze nga nze awo mba ndowooza mba mpulira nga ali mu retirement kugendeeyo okubeereeyo sawa zino energy go neetaaga kubeera na tiimu tosobola kubaawo nga tobalina kubeera nga muyiyayiya buli kaseera nakuthinkinga mwenna awamu omanya agali awamu gegalumenya yamaani ku bigambo byakwogeredde ebingi biki bye wali owuliddeko nogamba naye mazima nedda kino ate kati mwalimbye nnyo noddeyo naawe nooseka nogamba ne wankuba badde babadde bawaayiriza naye kisesa ngulistingireyo naye lwakuba wabiŋŋaana ate benjagala okulistinga mu interview wabigaana era nsirise mu interview mu luyimba wabiŋŋaana ensi yonna n'ogigamba nti nedda tobikola naye nga kigambo ki kyewali owudde negamba naye bano balimba ne blood kisesa ne musekamu ne bajja maalo awo just balina gwe bansibaako mbwe mwagala ani
Baina omuwala omugwe simuyimbi oba simuyimbi ate tugenda kyane unyisa naye kyansesa ngaje kusesa nensekawo negenda maazi naye waliwo deka omwebala kuba muntu luyi nga kogeddeko ekintu Feffe naye onyiiga nyiiga naye bwe nyiiga nkobiri kale ndwawo kunyiiga kuba nkulaba nga ogenda kunyiiza kati sawa zino kunyiiziza ogenda kolawo ki nkubira nenzira mu binsanyusa nondeka ndo nikatudda nemba nga ndi mukazi ondeka mu nnyumba n'ogenda kyoba ndowooza buli muntu akunyiiza gwamuwa amaanyi anze manja nsigalawo tuyombe mba njagala mpenkuwe kati gwoba oyagala musigalewo mukole ki tuyombe ate nze mba njagala genda kukola ki kola bidala okitegera kunyumirwa well waliwo online egamba sibulwa data sibulwa airtime eri mu luyimba ki eri mu influence eri mu buzibu so wadonga do your songs confuse you? No. My songs don't confuse me. You confused me. No. Line yegamba sibulwa data sibulwa airtime. Buzibu. Ate kati wadonga influencer. Zonna zange. Zizo. Zonna zange nyawo. Kale zonna zizo wale wadako ku stage. N'owulira nga kubanga okuba nnyo rap ate okuba nnyo freestyle. I've never feeling Feffe toyimba nnyimba zo zonna zimalayo. Kubanga obeera nnyo ku stage n'otukuba freestyle kati bw'oba ogenza oyimba I have a feeling tusaana tuyimbira nnyimba 3 otukubira freestyle otera oyimba ennyimba abantu baagala nnyo bayimbira kati mba ndaba layini zo oba ozijjukira mba nzijjukira bakuwandiikira oba weewandiikira newandiikira nze Feffe Bussi wo oyagala nkuweerawo bakuwandiikira tobanga kawo n'ogamba leero kati newandiikira weewandiikira naye nga bwe nagambye nze nkola ki negomba ebirungi okitegeera tobanga kawo n'ogamba banne kati kapeke kampandiikireyokko kale omuntu omulala nga si kapeke eki nakolako neyesewo manrafiki ngaakuwandiikira Feffe waliwo omuntu asobola okuwandiikira layini Feffe gwe nebakuwandiikira layini omwana akuba layini ne Dr. Brain mpulira ennyimba ze neŋŋamba yakati yeyanjiriza ki Pate Kalicha chorus Pate Kalicha is a very good song Pate Kalicha Pate kati just kutegeera mbu Rio no Rio kutegeera mbu mu baakabi era wali abaakabi kati kukolagana na baakabi ne mukola ebyakabi otuwadde show endala watwabya Amina. Otwabya ddyo ogwokubiri. Kanebaza abajja bannange omulundi guli eri. Twali kujja haze munyonyo naye ndowooza twali mu kyalo. Nange njagala kujjako mu kibuga. Okitegeera ne banno bajjamaali. Freestyle zonna bakyali bange bonna tubazeeko omuzika awo era inshallah tujja. So your new song nategerezebwako ino oluyimba waliwo collabo ne single. Yaman single bagita Candy Shop. Yaman Feffe Bussi wo. Anga yakolebwa Di Mario ne shooting bwa Sidin Walla Sidini akayimba bakayita Candy Shop musaba nkutwaleko mu Candy Shop just kutwala kuba wala mu Candy Shop kweyagala mu kanzo twali mu Candy Shop ne Candy Shop kotegeza ki sweet candy candy is sweet kadi walonzeyo sweet si wala isi Feffe sweet si wabita ko guluza laki simuyita sweet oli candy togata sweet na candy anti abazungu just bamuyita candy nenga mu reality sweet anti gwe yawuli ntegere chaya uzo omuzungu okumuyita candy natamuyita sweet kati babachi tumuyita sweet jango labe lwaki bamuyita candy njina Candy Shop ojina Candy Shop and then the collaboration is called Gwaweddewo omukwano Gwaweddewo featuring King Shebi Yaman kayimba kabinnyo ka shooting bwa LV Mugisha bambi mu bunoonyeeko bonna obuyimba bwa kabinnyo ate ng'era music ntandika butandisi kusumulula concert yogena tuwendala concert yimba twala Lugogo tusaba tusiibula abalabi ba Sparka TV bamuyise Feffe Bussi wo rapper singayo ye CV thank you Evelyn Mike onkubidde omukyeyini oba nawe oyagala breaking ade kyeyini nanga kyakabi boy temuvaako mwekumireko mbagala nnyo
Yeah man. Mbagaliza weekend ennungi 21 questions. See you guys on Monday. Naye ate nga bwogenda mu weekend ngo planningira dduuka lyo ngo planningira business yo. Numida yeyo kayoka egenda okubanga ate ekuyamba okutambuza business yo okweyongerayo mu maaso. Bakubireko ku namba yabwe ey'obwerere eri 0800100240. Obabuuza ebibuuzo ebisingako obagaye Evelyn Mike yatugambye ku Numida bannange tukikola tutya. So just na smartphone yo na national ID osobola okubanga ate otambuza ekintu bana musule bulungi. Happy weekend tugenze kuba party. See you guys on Monday.